Zubeda ne full figure chemukola chenyine nze kinyumira. Era sina bwe ngamba lekerawo. Mwekube. Faawe tubagalawo batimu kuwagira. Awe tubagala. Mwerangire, mweswaze, mwevume. It's okay. Tewali buzibu. Nze binyumidde. Ekizibu kyokka mujjemu abazadde n'abaana. Zubeda ne full figure nze munyambeko ekintu kimu. Mujjemu abazadde, mujjemu abaana, mujjemu poliisi. Leka abantu beevume. Mpaka oli wawulira nti akooye. Ebintu bya sympathy kati byaggwawo ku internet. Woba oyina akuyingidde muyingire. Awo wenyini nze Zubeda ne full figure kyemukola kinyumira. Mwekwate kimafiya. Paka omu bw'alikoowa. Naye ebintu by'okuvuma byetaaga obudde. Naye nga otunulamu kiki ennyo kyemufa. Ekizibu kyokka mujjemu abazadde. Nze njagala nnyo ebintu by'okwevuma nga temulimu bazadde n'abaana. Kasita mujjamu poliisi, ne mujjamu abazadde, ne mujjamu abaana, awo ne mwetwala. Awo ne mukola ki? Naye kati ebintu kasita mbiteekamu abazadde n'abaana, awo biba tebikyanyuma. Nze mba njagala mwevumenga mmwe. Okitegeera. Mbeegayiridde Zubeda ne full figure. Abazadde n'abaana mubajjeemu. Bo tebalina musango. Nze njagala mwevumenga mmwe. Mwe mwekka, mwewoomerwe. Abantu mulina obbaleka ne beevuma. Ebintu bino by'okubuulirira abantu. Abantu kati babikooye. Bannange temukola bwe muti. Muli bantu bakulu. Ebyo tetubyagala biwulira. Wano ku TikTok ebyo tetwagala biwulira. Muli bantu bakulu. Mweswaza. Muleke abantu. Leave people to be. Like muleke abantu beevume. Mpaka ebanaatuuka bagambe naye. Tufunyeemu ki? Tubadde tufaaki. Kati nze ndi ku leave people to be. Era nze bwesanga omuntu kabe mukwano gwange nga bakuvuma songeramu sisaayo wabula ndaba bulabi. Waliwo mu Uganda woyina okutuula ku wabbali olabe ebigenda mu maaso. Nga oli ku leave people to be. Kati nze Junior awe natuuka. Era nsobola gana muntu gundi tomuvuma muleke goba olaba kikolera. Nga kikuyisaawo. Nga kikole bane learn to do what you wanna. In this life, learn to do what you wanna. Kola kyoyagadde. Gokwevuma n'omuntu bwokera ku makyadula nga kikolera. Nga kikuyisaawo. Please do what you wanna. Mwejjeemu ebyo ebintu naswadde toyina gw'oswalira. Mukwano ffe abakulaba tulina ebizibu ebitumala. Tunoonya fees z'abaana kudda ku masomero. Abannayuganda bali busy. Bw'oba oyagala okulaba nti teri akuliko toyina gw'oswalira. Genda ku ma restaurant. Abantu bali mu Serena balya mmere. People are in Mistil. Abantu bali ku Cafe Javas. They are talking about business. Nobody cares. Era tujja kujja tulabe. We shall not judge. We shall not judge. Wakitegedde ekintu ekyo? Affe wano ku TikTok ebigenda mu maaso bye tugenda nabyo mu maaso. What goes forward is what we go with. So Zubeda oli mukwano gwange. Nkwagala nnyo Zubeda. Awo oli tovaawo tota. Full figure my sister nawe oli sister wange oli nawe tota. Nze ndi ku leave people to do what they want. Leave people to do what they wanna. Sikyabuulirira.
sikyakuba masimu sikyateekayo ndowooza yange kwa ogenda noteeka endowooza yo mu ntalo n'ofuuka omubi era gundi kati tetukyayo tulaba bulabi bw'olaba ku Zubeda bw'olaba ku Fulufiga bw'olaba ku Kagatto olaba bulabi nze omwaka guno nabagamba sijja kufa n'abantu era nze nina wentudde disiya njagala nfune wentuula ne juisi wange ndabeko bulabi owoomerwe TikTok bane mugule data please data mugule wa mwezi kwa oyina okulaba Shalumu olabe Frank Antambi olabe Fulufiga olabe Zubeda olabe Muzeyi Kagatto tosobola birabira ku Fiki Friday teeka ko data wa mwezi mwefiriza okulya kasavu kanyama okera wa Kasuku ku Mukaga ngoli wa Fulufiga 12 oli wa Zubeda 2 ngoli wa Muzeyi Kagatto ngero gamba Uganda tenyuma nze tewali nsenyuma nga Uganda kwa TikTok teyina akolive wano ku TikTok tetulina public holiday buli lunaku eba business kasavu kanyama kakasava kamiti tewali public holiday wano every day bivumo kwewe mula business as usual government yatwesonyiwa era tujebaza nnyo kati abantu kebeera b'ekimafia bale nze binyumira walayi mwete bibanyu nze binyumira ate kati binyumirira ddala mbeera ku simu yange nescrollinga nempomerwa nze okuva ku TikTok bana alinzija ku TikTok ali bankoze bubi ka TikTok is Uganda in summary tuwomerwa ka TikTok kano n'okusinga omuchina yakaleeta era Trump teweemamaza Donald Trump teweemamaza bunjagala kuba fe tuwomerwa ka TikTok n'okusinga omuchina we can't live without it nze banendeka y'okulya emmere naye nga data kwali ka oba olina wootudde ng'oli agamba Junior yeebaka ne Doni Kulis oyo naye n'omulaba ka TikTok ali eri unpredictable oba olina wootudde ng'oli agamba Junior ne Doni Kulis beerya oyo naye n'omulaba nodda ku birala ekyo ne kiyita ate n'okwata ebirala ye TikTok buli omu ayogera kyayagadde mu mirembe emiyitirivu ate buli omu nadda ewuwe mirembe osegeera so fete tunyiiga era tubeera ngaeyo nonjogerako noloza mbunja kunyiigira buli kyonjogerako kyogere mukwano kuba bw'otanjogereko nayogera kwano nzaaliko views nzaaliko shares era nze Junior bonjogerako bajja biraba kati njogeraako that's it ate sijja kunyiiga nze mune sikyanyiiga mbunziraawo gundi wanjogeddeko era buli ayagala okunjogera kanjogereko naye sijja muddamu I will not reply omwaka guno ndi byange era tubeereyo mbu bannange Junior ajawulira sikuyinaako buzibu nze buli muntu anvuma ku TikTok sikuyinaako buzibu nange envuma nange kenyini envuma nange mbalaba kimafia envuma ate n'okkuba nkuba bye bintu bibiri bye neemanyiiko oba ojja kundaba kimafia naye kati ba guys tuwomerwe ka TikTok mirembe miyitirivu we enjoy each other abevuma mwevume guno mwaka gwangatto musibe busibi buguwa alien skin yatugamba guno mwaka gwangatto kyokka anoonya abapoliisi ate nga yatandika effujjo guno mwaka gusesa yali kibanda kati ate anoonya IGP kati omwaka mwatugamba gwangatto kati ate mukola ki ku poliisi bane tubeere wantu wamu
bwe twasazeewo nga bintu bya TikTok byakwekuba poliisi tugijjemu poliisi mugireke ekuuma eggwanga enoonye ba terrorist bannange tewali kitunoonyeza poliisi tewali kitutwaza mu makooti ebintu bigwenga na TikTok ebyengatto bigwe na ngatto ebyamateeka bigwe na mateeka ebya TikTok bigwe ku TikTok teri kitutwala kunoonya basirikale balooya mubaleke balina emisango mingi egy'ettaka gye balina okukolako bw'oba tobisobola biveemu nze saagala muntu gwe bajja kuvuma ate agende ku poliisi bannange bw'oba onaavuma abantu ng'onaakuba abantu poliisi gireke poliisi gireke saagala muntu avuma muntu ate ekya n'akirambo agenze ku kooti kumusiba vuma omuntu ajja kuvuma nze siina gwe nja kusiba kwa nange envuma Junior nange waliwo wembala bakimafiya nemba vuma ne mumpulira kati nange baba banvuma ate siina kunyiiga ensi kyogiwa kyekuwa bw'oyagala emirembe ekuwa mirembe bw'oyagala okuvuma abantu naawe bajja kukuvuma bajja kulaba kimafiya bw'okuba abalala naawe bajja kukuba bana tubeere mu layini eyo okitegeera twetwale saketi so Zubeda ne Furufiga olutalo lwammwe lunyumidde nnyo ozo muggyemu abazadde n'abaana ekitwe ky'okuvuma abazadde ekyo kikyamu okulengeza abazadde b'abantu kyo kikyamu tusobola okwevuma ng'abazadde n'abaana tebaliimu kwa bo tebabibeeramu omuntu oba oyagala muvuma muvume nga ye bana ebyokuvuma ku bantu bingi ka Furufiga yagambye Zubeda enfulize nnema awo kawe wanzisaawo banaye mundeke nabadde ebivume ebimu nabadde sibiwulirangako akantu ako kabadde kanzise kati ekyo ekintu kyasesezza mpaka nakati ekyo ekivumo nabadde sikiwuliranga mu lutalo lwa Zubeda ne Furufiga nina ebivumo bye nawulidde nga mbadde sibiwulirangako kyamugambye kati gwe wazisika ye yazirabirawa ekyo ekivumo kyabadde kinzise nabwatuse n'enseka nakatuliwe nkirowooza nseka naye baba Zubeda tagenda mbadde naaludde okulaba olutalo nga Furufiga tagenda ne Zubeda tagenda olutalo lwo lunyumidde lubadde iko mpuliddemu ebivumo ebipya naye ate ye muzeeyi Kagatta avuma naye Kagatto banange nyumiddwa muzeeyi Kagatto gukyali 0-0 kale ate kisa kya Mukama wavuddewo ndabye n'ekisa kya Mukama ate olutalo olwenyigamu ng'ate ovuma Furufiga kale ate ekisa kya Mukama yavuddewa olutalo lulina ba newcomers olutalo lwali wa M23 ne Congo kakati Furufiga ye Congo Zubeda ye M23 tandikire ku Zubeda tutandikire ku bana abanene abanonye ebifaananyi eri ababaita batya GP bana ba police bamwita batya yego ade naye IGP tutandikire ku IGP oba ku Zubeda tokere wa IGP ali nsikini yabadde wa IGP enagu kati ekyo kye bayita omugaga okusesementula ngoba otandise okuprovinga abantu Sitakiwanda
ng'onoonya bifaananyi buli mupoliisi gw'osinkana weekubya bifaananyi kenyogero baba abalina amagezi bakategedde simanyi nakumanya kyoyagala okugamba nti Alien Skin yabadde anoonya bifaananyi abaho sogolindeko Junior nze Frank Kalevo gyendiko sobola meetinga mupoliisi nekubye ebifaananyi naye meetinga jeno nekubye naye fine posting biki ekyo sobola kikola kati omuyaye Levo gyaliko bw'aba atandisa ate otuprovinga n'ebifaananyi nti na meetinze gundi n'emitinga gundi ekyo abanyankore bakiyita nti nakwasibwa nk'okuyitwa amaizi okitegedde mukama wange kati bw'aba yatuusaawo omupiira guyinza okuba gugenda eyo Levo gy'oba otuuseeko ebandala nnyo n'omiitinga wa poliisi w'amayinja abiri n'opositinga n'otukakasa nti wagenze ku ripootinga n'omiitinga jeno n'opositinga n'omiitinga ow'ejjinja erimu n'opositinga awo oba oyiye obuyinja nga kibanda obuyinja oba obuyiye ffe tetukyayagala tuprovinga ebyo tetubyagala Alien Skin tanoonya justice ku poliisi why anoonya justice aginoonya naye bw'anaaginoonya ne bagimuwa kino Junior njagala kikugamba ndayire n'okulayira gundi gwogambye simanyi IGP n'abalala bonna bamiitinze singa wabaawo akola mistake n'amuwa justice bw'aba abamiitinga ng'anoonya justice erina byegenda ozaala yesterday omuyaaya yabadde ku live ye Palaso n'agamba mwagala justice but mugenda gifuna naye eyinza obaviiramu akabasa nali nakikugambako era babirikodinze gyebiri ewankunda Nobat kyona kyovuga kivuge mu meeting abapoliisi mu meeting abajeno mu maje singa bakola mistake ne baba wa justice gye muli kusaba muyinza osesema bwe baba batuuse mu kutuprovinga musimanyi na meetings jeno na Rweiso kampostinga ebifaananyi nti nabadde wa jeno simanyi na meetings IGG kampostinga ebifaananyi awo oba oyise oba ogenze no kankubuze Junior oyo mwami Nobat ayina mulimu ki mu Uganda ebyo bye banoonya kamera na buli kimu but nkubuulira Nobat n'akabinjako bwe munaavaayo musimanyi munoonya justice kujjako muyinza kubanga meeting abapoliisi nga mulina birala byembala nga si bya justice nga muli ku business ndala naye bwe mbanga muli ku team ku business ya justice wallahi billah IG Jack era ku justice mugenda tegeera nti nafa Uganda banja bagala justice bagamba abawe kikunyeza Alien yagoba nze sisulanga ke Alien sina kyenjagaza Alien but numirirwa bana Uganda bonna bagala justice okiwulidde yangoba nali nsula mu balenzi be yali ansuze eyo mugundi mugodown jasuza abavubuka be but njogera mazima nganze Frank president wa TikTok obo wa media Alien yagenda okujja yansanga ku media nga ndi president wa TikTok maze emyaka ena nga ndi president wa TikTok ye yanoonya yatuma na 10 ku meetinga nina kye nali muyambye zitalina kyasobola kunyamba tekiriyo kati bye tebanyumiza ezo kasasiro but njogera nga ng'omuntu mbu bajja kusanga abafango ne bakube bagamba mbu balemeddeko nnyo ate mbalemeddeko Junior walwa alisanze tali yandiisa kati Junior kankikugambe kino basanga ne bakuba abawo ogenda kukola otya bwe bankuba kino tuli wano njagala okinoti ng'ate okiwandiike olunaku lwe bali nsinkana ne bankuba eyabwe bagisime ekyo kankikubuulire eyabwe bagisime olunaku lwe bali nsinkana ne bankuba eyabwe bagisime olunaku lwe bampemula nga ndi ku gundi yaabwe yeyo Alien Skin ayinza okuba yaluzinga abawagizi oba abafaana bawera akakadde n'okusoba olunaku lwe yakola ekikolwa ekyo yete yakimanya ate abakozi ba gavumenti nkumu abamuvaako olunaku olwo yete yakimanya olunaku olwo lwennyini yaluzinga abawagizi abawera obukadde ate abakozi ba gavumenti kino kikugamba Junior yaluzinga 10,000 that day kati oba okikkiriza oba tokikkiriza ojja kikkiriza nze Frank abaho president wa TikTok wali omuyamba ki like enkwatagana nze siri wano kwogera bye nayamba Alien oba bye nali mukolera but ndi wano kwogera ku justice gye banoonya na bufaananyi obwe bapostinga nga baprovinga gwanga Palaso oli mwana wa mayanja ate Munauganda wekutu ate Muganda wetu ekyo kikugamba munoonya justice but n'abantu abalala bajja gifuna so ffe tetwagala tuprovinga na bufaananyi obwe mututeerayo kati we mutuukidde okupostinga ebifaananyi bya IGG simanyi na meetings na Rweiso simanyi IGG muli kusesemya entula mwasesemya entula bajameni
ekyo nkibabuulira omanyi Palaso abanene ba meetinga mu Uganda oyo Palaso n'obwaba munene kino bwaba ayagala akeera enkya n'amu meetinga but we mutuukidde otupuruvinga n'obufaananyi manya temukyalina kiddako ekyo nkibabuulidde bino nza byogera Frank abaho nambeemu atagambwako atogerwako gwamanyi kyoyagala okukola okitegeera but I repeat this Junior Palaso mwana wa mayanja muna Uganda ate muganda mukiwulidde Junior kati temwesudia temwina kye mugenda mukola kati we mutandise otupuruvinga n'obufaananyi olwo olugendo mwolekera mugenda era yakubaliddemu okutupuruvinga n'ebifaananyi ali kutomeza wekola bintu byo bobo oyagala justice ojja gifuna ate n'abalala bagifune ekyo kyo nkikulayirira ate nkiddamu we bakuweera justice n'abalala bagenda gifuna kati gwe emotoka z'alieni ze baayonoona toyagala bazikole ate be bajjamu amannyo bo toyagala bafuna amannyo gaabwe mbuuza kimu ku kimu nkuddemu ekirala ku kirala be bajjamu amannyo gw'omanye emirambo egiri mu ttaka nga giva ku ganga ya alien skin abaana abaziikibwa nga bali mu ttaka nga kiva ku alien skin mbulirayo omulambo gwe baakaziika Uganda nga guva ku Palaso nawe ndi mu ttaka naawe byonna mujabira olunaku lwe bagenda okuwa alien skin justice nze Frank bino mbyogera ng'amanye ekiri mu inbox yange ate ne Palaso akifuna ekyo kakikubuulire gw'omanye emirambo egiri mu ttaka ku lwaganga ya alien skin omanye abaana abatalina amanyi omanye abantu abalemala omanye abantu beyakozesa loss mu business nekati abawo alien yakola kinga obusungu nze talina kye yankola bati omuntu okwesirwaza sikyagala justice ebyo bye batumanyira ni ku internet mbu banoonya justice babiveeko kuba oli ku live bw'oyatuukirize nnyo bw'olage nnyo one teriiyo muntu yenna yasosonkereza relief puzzle na kumugamba nti kyokoze kibi ye yennyini yeekuba gears yekka ng'omuntu teri eyamugamba nti relief puzzle kyokoze kibi walabako yenna owa Nopu Secretariat ng'awandiika kati ye yennyini yavaayo ng'amaze okuyimbira baayimbidde ye yennyini n'atandika okufiiringa nti kati kyenkoze kibi era abantu bandowooleza bwe bati n'alwana olutalo n'akuliyetingawo olutalo paka olwaleero we lumutuusiza tugambe nti ayinza okuba yafuna akasimu afiringa giruti kuchicho yakola kubanga lwaki to feelinga girute mwana tu nga ne William Kakoma yayimba oluyimba lw'eggwanga manyengere gye yahumulamu anyway so bazo ya musajja watu yakwata sabika yali yalaba je bigenda nagamba abasajja tebampa mirimu abasajja ababeera ne Thanksgiving tebampita abasajja bakola ebivulubya nabuza n'okubuuza mwabankonjera sayimba wa muwanga kivumbi sayimba wa beti namboze sakola kino ngabuuza bamubadde ati kati labayo first of all nini puzzle ye nyini ya feelinga guilty ekikakasiza ddala nti kye yakola kirabika si kituufu naye mutima gwe kuba teriyo yamulwanisa ffe tukimanyi bulungi ng'abavubuka abanaku era ffe kye twadvocatinga nti okuyimbira omuntu yenna it is your personal business tewandibaddewo Munnayuganda asosolebwa nti oyimbye ku kitebe kya Nuupu nti oyimbye ewa Museveni nti oyimbye ewa Besigye. This is your personal business. Onoonyeza baana kyakulya naye ekitutta kye kino mwe kwe kuvangayo ng'oyimbyeko mu Nuupu nojja ate ne weefuula ategeere nnyo ebyobufuzi bwe buzibu bwange bwe nina ne BGI ndinga artist bw'oba osaze diro n'ogamba nti kati business yange kanjiguzeeko kuba Nuupu katukulabe ng'oconcentratinga mu music yekka si kwefuula ategeere nnyo n'ensonga endala okitegedde kati kye kikubalira puzzle olwaleero nti olwaleero bw'otugamba nti ajja Namyalo yakuwadde business is very okay tukimanyi naawe onoonya kubeerawo naye ekyokujjonkera aba Nuupu yo business yagikuweereddewa ogenda kumaliriza nga weekozesa okuleka nga yakuwaddeyo ebisawo nti bw'omaliriza okuyimba ku bivulu by'enaalemwe Matuga kati beera buloga tulabye abayimbi bangi nga balekerera business yaabwe ne basala ate ne babeera ba buloga tubuuza liri puzzle ekyokubeera buloga ani akikusasulira okubeera buloga okutandika okwatanga kamera n'ogyetunuzaamu n'ojjonkera struggle nga toli munnabyabufuzi oli muyimbi nga n'ajja ati Namyalo business gye yakuwa yali yakuyimbira abantu liri puzzle okuperforming oba performinze mu bakatuliki oba mu balokole as long as bamuwadde business agenda akolere abaana be ebyo bimba bye ekisimu tebikunyumira nze ensobi yange weerine liri puzzle we wano kwe kumala okuyimba yonna gy'ayimbye najja yeefuula ategeera system yonna okategedde n'otandika kulwanisa eno gye balowooza osobola okuba owa Nuupu
no yimbira abe NRM kubanga bebaba bayise tebaba tebayita ba NRM bokka NRM ejja ku kyalo Bobi Wine ejja ku kyalo Nopo ejja ku kyalo ne bakunganya abantu bonna ate abantu bonna bonna omuyimbi abana abawagizi mu buli sector abana abo gwe jangu tukube ennyimba ze wateeka ku YouTube ze wafulumya ennyimba zo otambula ogende banna byabufuzi beyogerere ebyobufuzi byabwe kati ensonga enjaga tukivueko nigulo wateekeyo abantu abakunjera liri pazo sawa zino makoleki abantu abakonjera liri pazo nga bagamba tiyakoze kibi tebalina byakola kuba nedda tebalina byakola n'ekira bwavu bwe bubogeze nedda nigulo bwavu bwe bubogeze ebyo ge mazima liri pazo bamuleka akole sente wabula liri pazo asirikeko liri pazo ng'omuntu asirikeko genda okuba muziki vaayo tonyegana ku byabufuzi bano abannayuganda ekirungi ekibaliko abannayuganda beerabira mangu kankuwa ekyokulabirako mu 2016 bayimba tubonga nawe project eyo yakulibwa Bebe Cool nze sirabangako muyimbi gwe baali babudde mu Uganda bano bazannya na buzannya nga Bebe Cool waliwo MPS tukana kusibuka nagamba bwogenda mu taxi n'osanga mu oluyimba lwa Bebe Cool fuluma we nataka kasa Bebe Cool alina ekintu kyeyanjigiriza nti musajja nnyo nga bamukubye bwe batyo n'agenda n'akola ennyimba zaali bbiri nkabulengane n'ekyekiganye bannayuganda yali n'ateeka ekivulu ng'akalulu kaakaggwa Serena nekubako bweti we nategeerera ekisooka bannayuganda beerabira bo ekibirala baagala music gwe kasooka kuba omuziki nedda si beerabira olusi tutunuulira nnyo abaleekaana fene tulowooza nti be bannayuganda kati gwe aboola Bebe Cool oli Saudi Arabia mu kiyomba do you matter really in the music industry on the ground nga ne bw'oba wali wano toyinaayo wadde tiketi gy'oyinza okutulaga nti nagenda kuwagira muyimbi gundi naye olwokuba wagula ekisimu kye kizimbye eryando oyagala kutegeera mbiraba wakagenda ku kyeyo tonnayuza na uniform sabe ngambe toyina essimu etegeerekebwe baleese sosolizimu oyo yenna oli agula ekisimu kye ne Uganda yagiyita mu Buyisi Kampala naye neyeefula ategeera the all country advice liri pazo eyonjite liri pazo my brother not this message sikugaana kugenda kuyimbira muntu yenna gwoyagala kubanga okuyimba is your personal business ate kana akasero ino kakozesa okolerera abaana bo teri yajja mu Uganda atabiikiriza byabufuzi mu business yo ali kuwererera mwana baali bakuyambira so omuntu yenna kubuukinze genda oyimbe genda okole naye tewefuula nnyo ategeera oba kwagala nnyo bakuwadde business kutuuka kulwanira ntalo zaabwe ajati Namyale yakubukinze nze simulabangako bwajja wano kujjonkera Kyagulanyi simulabangako kyalo tavumangako ku Kyagulanyi ekyokubiri salawo oli bloga oba oli muyimbi yafuka comedian na bloga oli comedian oli bloga oba oli muyimbi yafuka bloga ono yamugambye asalewo siku kubanga bintu byonna bina emitango gyanjawulo ekisooka bwe banakwata okukubanga bloga kyanjawulo ne business y'okuyimba oyinza gifiira ne one singa onagenda no performing ayo najjo performance gwe nosirika no bagandi mu business yange kiralamu ku muntu azze wano n'otandika okutomoko k'omugambo ku side endala ekyokubiri okulekanga bw'oba onegotiatinga n'abasajja bano business okola kino wammanga nti mbaguza music naye ate n'okujjonkera nabo bakuweeyo zino kuba kati okola bibiri abasajja ngo bawadde nnyo ekisitulazi ku business kwe bakubuukingira maama ng'oteekako obumodimodi bungi kale kubanga oli akusasula kumuyimbira kusanyusa bantu wuliriza oli akusasula kusanyusa bantu n'ozo bayimbira n'omala ate n'omaliriza n'ojja eno n'ovuma n'abalabe be kikola mutya okubeera abasajja abobunaanyizibwa n'otunuulira abakazi abakulu nga Fulufira n'omusajja ng'oyo yani kyamukamu omusajja kiva mu famire nigulo abantu abo tujja famire omuntu atalina wadde enkoko jagulira nedda bwana Meji kanzijewo nakano ffe tulina okuzimba society ekirala teriyo bantu bakulu babuvunaanyizibwa balaba nti bannange kisuse nti abantu abakiikirira President Museveni bwe bayita aba presidential advisor nti ne Ssaabakunzi n'ajja ku live omuntu abuje buli ky'omugamba kyakuddamu wajja abaawemula ate yasinga ofuna feva kankuwa ekyokulabirako omukyalo gwe bayita Namere negomanyi omukyalo oyo Justin Namere omukyalo oyo bw'omugeraganya ne Fulufira amusinga ebintu bingi yasoma ekyo kimu tata wabadde minister banga lyonna mukyala ali confident nnyo amawulire agamanyi naye presidential advisor ekintu kyeyakozeeko nyo ekyobulabe kyenazudde kyenalabe kyeyago yagenze Masaka n'atabukira town clerk naye era decent way yes yageyayoganye njagala kumaliza akantu ati maliriza
Goma tomwagala. Ane tikino tekiri butaba tutereze gwanga bana. Abatula abantu tutereze gwanga. Naye no kwa omukazi buli wagenda maaso. Chokanga tumaninga presidential advisor. Naye ayambye ko government. Omaife ekitu controllinga sife. Our background. Ninayo omuntu gwentya, nayo omuntu atakulaganga mama we. Omuntu atakulaganga bawo bamukyala we. Dala ayinza kutya ni kubana ba commenting nga kusema. Katingenda kusaba ngandira mu camera. Olaba. Nigro. Olaba edda bagabanga positions nga basoka kubuuza. Naye omuntu ono gwe tuwe ekifo mu government. Mu makayi na mu omukyala. Ne kati muwa abantu position ne posts. Nga tayina wadde enkoko jaggulira. Oyo. Taina kyatya kweyambula. Actually bwana Calvin ne bwa senkulu bwa companies z'obuvunanyizibwa museza akulakulana bafu okulaba ngo oyina family ati njagala njogere kino ekintu mu kamera naye oli akugamba ntaata wange yafiira natete ate yali mu lutale n'amasuba mbadde nsaba abantu bangi ba blogger full figure partly blogger ngera following agina Bade nsaba full figure akotereko live mu njuye kubanga Calvin yali agikoleddeko ewe bakasuku bazikolewa ngawe mule bigambo bifanagana webi teyegalira mu motoka tewegalira mu motoka ebigambo ebyo byoyogera with all due respect bwe bibanga birungi biryoke tewegalira mu motoka tulako mu ddiiro lyo nsaba tuleko mu ddiiro lyo oba mu kisenge kyo ng'omwami wo gyali nga bw'otugamba n'abaana bo owe mule bigambo Abana bakuulire bigambo byoyogerera bakyala bano n'abantu. N'omwana wali byoyagala. Nenda tokola kiri. Ati yabatamanyi kyabwe ayise bigambo ebimaso. Radio ebimu bikubeera okukola community awareness n'okutereza eggwanga. Kati okabisazo. Kakati abantu be baakuza abatya Katonda abalina akasengejja mu lulimi lwabwe. Tukyaliyo njagala ensi ekimanyi tukyaliyo nti ensi yonna si nyononefu era nkwate kyakulaba ko n'engamba Calvin ebbanga litumuye mulabidde n'enjogera gyayogera ebigambo ebyo byoyisa mu kamwa teeka kaaka maama egikuzaala sabo tule mu ddiiro lyo tewegalira mu mmotoka woba okolera live owemula ebigambo ebyo maaso ga famire yo abaana bo n'omwami wo bakyala banno obawemula ebigambo ebyo byewayisa nedda nigula disi tugambo oyogera ebigambo byogera n'ekyo ekigambo nakyo kitama kibi kyakuwemula ebigambo ebyo byokozesa tukirize nti full figure wamani secondly kambuuze olonjagala kusubmitinga ku jjajja w'abaana full figure kuba kati zaali myaka egibeera jjajja wange Calvin ayitolimba nnyo ne muvubuka moto alina ebigambo byamukodde nga sibiwulirangako nga bipya mu matu gange ne mu maaso gange secondly njagala kubuuza era kubuuza gavumenti eno ensa yaddawa omuntu n'amala okumukola ebigambo bino byonna n'enkonjera gyakonjeramu n'abantu abatali mu ntalo ze n'addayo n'atuula ku TV erabibwa abaana abato n'abantu abalala akasengejja mu baani abaweereza eri community kaliriddawa eggwanga lino likyalina ministry ya integrity and ethics nze n'ekirala tujja followinga weggwanga gye liraga kankugambe n'akantu kano natuuse okubuuza full figure kati ali untouchable mu ggwanga TV ekigambo TV ebeera regulated ne radio ba TV ebeera n'ekitongole ekikola akasengejja kwani gwe tuleeta ekirala omuntu waba ayogera ebigambo era nze natandise n'okulowooza full figure amaanyi g'alina agamunyema biga manene nnyo oba nabo bamutya kyesitategera ensi yonna nti etya full figure ntakyakwatwako nakyo kimu nalowoozeza namu nti senkubuge ampuliriza njagala nyobyakanamukansolowooza senkubuge oyo kukola ne full figure alabika waliwo mbeka emuvugirako nga bamugamba n'otakola naye senkubuge asobola okuba nga takyayagala kukola na full figure naye full figure alabika amaanyi g'alina mangi nnyo nti ali untouchable nti ne uganda nikola naye emboka eyinza okuvugirako amagaliza ebisima anti kati yeyo problem kati njagalize nti omuntu ebisima yeremeredde agenda kukyusa ate bana Uganda ate yeremeredde ajina achievement kimbulamu aina nkoko jagulira bigaye uliriza abalabirira omukazi byabadde amwogerera ku baana be bennyini achievement ki ng'onoonya abakazi abakulu no kambabulire bwe tuba tutekewo akasengejja k'abakulembeze omuvubuka munnanga alemereddwa obulamu bwe ayagala kutegerera community na constituency and I accept that bannanga abasajja abakulu abalina bye tulabirako ne bye twegomba baliriddawa mu kutukulembera tutuuke n'okulaba omuntu eyalemerera okugula 5 ku 10 mu ggwanga Uganda nga naye ayagala kulembera abantu agenda tugamba ki abantu abalemereddwa si ne batukubiramu ekkono okubeera abakulembeze baffe kyova olaba nti eggwanga lino litambula butambuzi muwawa
abakulembeze tebakyaweebwa kitiibwa kubanga talina kyagamba muntu. Nze kati aŋŋambe ki? Ne bukeera ku makya nga Big Eye akugamba nti ye MP wange aŋŋambe ki? Munsale mereddwa wadde okugula 5 ku 10. Kikyalina achievement ky'oyinza okusinzira. Uliriza. Kikyalina ky'ogamba nti Big Eye ku lwakino tusobola okusinziirako kumulaba mu omulamu. Big Eye alina bufumbo. Alina foundation ey'abaana. Bamu ebyo kiyita mu lujja ebyekifere. Alina bufumbo kozi kwe tutandikira okulabira omuntu ovunaanyizibwa. Alina bufumbo nti tunasinziira ku ye okuwa example abaana baffe ab'obulenzi n'abawala banyweza abasajja maka oba abakyala maka. Alina ki? Kyoyinza okuweerako ng'example nti ekyo bw'ayita awafuna tiki y'obukulembeze. Mulesa abavubuka olw'okuba bayiza okwambala empale. Nti oyo empale munyumira bulungi katumuwa obukulembeze. Ensigo y'abakulembeze bali abedda. Basempanji, kefa sempanji. Naye Calvin, oyina buzibu. Omusajja najja okusaba ekyobukulembeze ng'alina foundations, alina amaka, alina associations, alina amasomero, alina amaradios, alina amacompanies. Calvin, oyina buzibu kino omuvuka afuddeyo ogezaako. Kuki? Ng'olibwa. Asooka agezeeko akyusa obulamu bwe nga tanalowooza ku byakyalo. Oli. Kankubuuze. Nti yasoma nnyo Big Eye yasinga gye yali asoma. Eskiru gye tumwagalako. Weeremeredde mu community. How are you going to change the community? Nze Big Eye nyinza okuba simumanyi nnyo. Bimukwatako. Naye nze kyongera kummalamu amaanyi. Ndiki. Ekindaga nti eggwanga lyafuuse lyakuze. Eggwanga lyafa. Nedda. Nkoseza ekigambo lyakuze. Mukisusa. Litya. Bwembanga nina Rain ng'agenda kwesibawo. Tukimanyi tomwagala. Bw'okozesa ekigambo tomwagala oba abantu bali abalaba ojja bawugula. Bw'oleeta Rain n'oleeta ne nani Big Eye. Ibrahim. N'obate mbubeesimbewo. Banani. Eggwanga ekigambo MP remember akiikirira ekitundu. Eggwanga abantu balowooza olw'okuba Bobi Wine yaliko amafuta ag'obukulembe okukala amafuta gaaliko naye embanga ewange Big Eye ajja nti MP mutwala emisinde tunaawa oyo mwana yani Big Eye akalubu manya kadi nemuwa n'oyo mwana yani ne Rain amaanyi gajja kunzikwa anti bo babafuta tebatunulira mulamu kulembeze Negro katono nnyo gwe omuntu ali determined n'okolera society omulabira ku tubeeremu alina achievement ki yenga omuntu tolinawo osulo oyagala kulembera abantu ekigambo bukulembeze kitambulirako ebintu bingi si kyamuzannyo bireetedde eggwanga okudda emabega mu sectors ezimu lwakuba londa abakulembeze bakibogwe pefe nnyini ne ba MPs abamu abakikirira ebitundu nga tolimulabayiko. Amanyi lwaki Bobi Wine oyo tumukkiririza mutusobola okumukkiririza mu bufuzi achievement nti ye before tamukiriza mutegeeza nti ekyokumukkiririza mutegeeza nti muwagira ku bwa president Bobi Wine mukkiririzamu era ne bw'abazzeewo asobola okukkiriza one yasobola okukola n'akyusa obulamu bwe naye abantu abeeremeredde gwe n'okuba ekkoona ng'oyagala kuyingira mu byabufuzi Big Eye alina achievement ki atulage tunoonyereze wadde ku famire ye nti teyagula tasobola atalina wadde achievement ey'okugula amabaati 2 limu 2 agateeke ku nnyumba ya nnyina olabanga kinene waliwo kyoliteeka ku MP agenda beere MP ati asooka atulage ebyo tuliokusooka tukole biography ku bantu abaagala okwesiba ku Uganda olemeddwa wadde okukyusa abantu 2 mu famire yo oyagala kukyusa kyalo Abannayuganda era mwegendereze nina ekintu kye njagala okugerera ku Fulufiga. Mu 2022 abantu baayogera gwayogerako mu 2022 Fulufiga ng'ali abamukanga 2 oba abasajja 2 ab'NRM ne bagenda ne balimba president nti Facebook bano batuvumirako ng'ate baali bavuma government Facebook n'agijja ebyadda n'evaako waliwo abasiru abali ayinza okubuuza nti nanze njirabako ne mubuuza osobola gikozesa nga totaddeeko VPN teriiko tumwandibadde tusaako VPN ate mu butamanya bwamwe VPN enywa data gw'olikozesa mungiko yandibadde ali less kakati namuwulira lulinga ayogera ku TikTok nti waddiramu okwagambira president agenda mugamba TikTok ne TikTok Nobert yayagala ogijjako Fulufiga amaanyi agalina I'll be honest bwamina kayanja nza singa okutayagala Fulufiga kino njogera mu kirumamu saagalira ddala Fulufiga nemwe mulaba video yenze njibuka kuba mmanya agenda kuwemula lwaki tova ku bintu bitalina makulu ne tuweereze eggwanga mu Calvin yange obekubya kinuma saasobola kubaayo era kinuma nga bwe mpulira mbu show ya musala siri sure kuba sijja kuwa kyesitaliyo naye nze kyanuma obutayo
Calvin walaba kuba namawulire banamawulire abasinga abamu ku bakwano gwaffe mikwano gyaffe batambula ne beeragira mu gundi mu hall agamba le tebalabanga show ewadde bannamawulire eddembe nga show ya Rwagadi Rwagadi twaliko ku federation naye yavaayo n'agamba nti buli amujjako interview ng'oli munnamawulire ajatandika obasasuza lwakuba content waabwe oba yeboogera tubifuna munnyo kyamuguddeko wano mu shonga anyway kale yafuna abantu abali byowet gundi eyo etya ku Rwagadi so jajja w'abaana Rwagadi wadde nga abantu tebaali bangi naye toyinza gamba nti temwali bantu ate ekyokubiri toyinza gamba nti teyakola kubanga tables zonna zaali sold out bo be bamanyi lwaki tebatandinga up naye nga tables zatundibwa kuba nange mwennyini nagula kaadi nagula tiketi nagula tiketi enkuba neŋŋaana okutuukayo kati toyinza gamba nti Rwagadi teyakola nga ate tiketi Calvin Alien Skin yamitize ne Palace tetuba kyaliwo okunenengana Alien Skin kintu ekyo bangi abambuuziza nnyo Alien Skin babadde mu bitundu by'emunyonyo Alien Skin ne basisinkana Palace ku kkubo nga bayimiridde Palace bwe bayengedde moroka za Alien Skin kino Range Rover kye yakuba ne baziraba Palace n'abayaye be bonna ne bakwata amayinja Calvin na video twagira the footage is there kati oyagala kuwakanya footage walabeko nga bakwata amayinja nga bakwasa amayinja ne Palace yakunganyiza amayinja notuka nokateeka keno musaati woti Palace akwata amayinja Alien Skin ayimirira agamba omusajja omukulu ekimukwasa amayinja kiki bwayimirira bwati amutuukako amugamba my brother wadde tutukwatagana naye okubuuzaganyako kyabuntu ate Palace amayinja tebagasudde akuba bwe namaze okulaba incidence eyo nenkubira omukyala ali awo alinawo edduuka nangamba abasajja bategudde tikude ne babuza baani nti bana bamayinja family nengategezaani nti mayinja family bakuŋŋaanyiza wano amayinja ne batuuka n'okutwala bye mbadde nkuutirako ebigere nti kiki ekibakusikulutudde kityo ekibagigumidde manyi bweweekanga olubuto bwoti balabye emmotoka za Alien Skin nga zijja Palace n'akankana olubuto bwati yabadde agenda kuyita munaga kye kisobola okuneeyimirira wano nangamba nti kankwate emigemero ate tewagalabye nedda tebakutte mayinja yabagamba nti tuli kiroto kyantiisa bw'otulengera ng'omanya giwunye